Okay, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Everest Mukiibi, YouTube channel yaffe The Buzz UG. Mwebale okusubscribinga mwe bamaze okusubscribinga ate nensaba mwe abapya mugende mu maaso n'okusubscribinga tusobole okubeera nga twongera okutambulira wamu. Olwaleero amawulire geninaga Hassan Ndugga. Hassan Ndugga ono abasinga obungi tumutegera bulungi omuyimbi yayimbirako mu Revival Band. Revival Band eyo yatandikibwa omugenzi Pastor Agasiniga wa Revival Church e Kawala. Kakati ono Hassan Ndugga mulowooza mu Uganda mwali. Hassan Ndugga yadduse nga teyesikidde na kawande yogayoga mu ggwanga erya South Africa. Kiki ekyamututte South Africa? Yamaze dda okufuna n'obutuuze. Hassan Ndugga amabanja agabadde gamutuuse mu bulago gwagoberera. Wagendedde South Africa nga bamubanja obukadde 50 era n'abamubanja bagenze okumanya nga ne manager we teyakitegeerako. Bagenze okunoonya ng'omukulu ali South Africa ate n'atabawana ssuubi lya kudda mangu. Kakati sente zibadde zimubanjibwa. Lockdown yasooka omugalo gwasooka ogw'omwaka ogwedde. Jjukira baali baggala ebivvulu kyakosa nnyo abayimbi ekyo. Kakati yali alina essuubi nti akadde konna ebivvulu bijja kuggulwawo baddemu okuba ekidongo basobole okunoonya ku nsimbi. Naye kino tekyasoboka. Kakati alina akasente keyewola okusobola okumalako n'obulamu. Ono gwe yeewolako yamugamba gavumenti we naabe egguddewo ne batuggulira nja kusobola okunoonya akasente ako nkakole ki nkakuddize. Ono n'amuwa n'akasente era n'amukolera ekisa kuba baali banywanyi eyamuwola yali munywanyi we. Lwakuba yaganye okwatuukiriza amannya ge wano naye okutegeera nti Hassan Ndugga ali South Africa yagenze n'anoonya manager we era nga manager bino byenkubulira olwaleero mawulire matuufu kuba byenkubulira manager we naffe yakoze eki yabitugambye n'agamba nti ono yakoma okusinkana naye mu buntu nga 19 omwezi gwa June omwaka guno eno. Kati ono amala okumutuukirira nti owaayi musajjawo munyeenya naye akasente kange kaliwa. Yamutegeezezza nti nange simanyi gyakola ki, simanyi gyali okugezaako okumunoonya ng'omukulu abagamba nti anti nze ndi mu South Africa n'obutuuze nakoze eki n'obutuuze nabufunye. Kakati ono yejjusa olw'okuteeka ensimbi mu muyimbi ate nga talina ssuubi lya kuzifuna kubanga ono bamukontakitinze n'abagamba tisiri wa kudda mangu era sibawa ssuubi nti ngenda kudda mangu. Byebyo naye kati mwabawola abantu essente musooke mutunulira abantu bemuwola newankubadde ng'oluusi gibeera mikwano gyammwe naye osooka n'omanya embeera gy'olimu oba gy'alimu. Bw'oba olaba nga tojja kusobola kumugumiikiriza ng'embeera gy'alimu si nnungi lwaki osalawo okumuwola? Okugeza abayimbi baali baggalwawo okuva omwaka ogwedde nga tosobola kuteebereza nti oba be bamu ku banaateekebwa ku mwanjo mu bantu abagenda okukkirizibwa okuddamu okukola singa president yaba akomye okukolaki okuggulawo ate gwe nosigala ng'owola omuntu ki owola omuntu ssente ate nga gw'omanya akasente ko kanaakola amagoba. Bwe tuba tuwola tutunuulire kati omusajja wuyo yabuuse yagenze naye ono kati agenda kufiirwa kuba abala akasente ke nga manye essaawa yonna kagenda muddizibwa. Nolwekyo tubeere beegendereza nga tuwola tumanye nti omuntu gw'empola newankubadde mukwano gwange muganda wange naye akasente kange kakola nja keetaaga. Embeera gy'alimu anaakampa ye ne wandibadde bagguddewo olowooza kyandiyabikiddewo obukadde 5 n'abufuna nga bagguddewo ku mbeera nga gye tulimu gy'olabe ya COVID ono n'engeri gyakubyemu abantu. Owe baggulawo kati tajetizo zonna zigenda kutuukirira. Bw'oba wali oyagala obukadde 10 ogenda bufunirawo nga bagguddewo era oba ogenda zinoonya ki mpola mpola. N'olwekyo tubale nga tukola ebintu ebimu. Pozi ng'ongamba nti yali amuwadde buwi nga kyaliwe ye najja n'alimba nti amuwola ssente n'adduka nazo. Naye nga byebyo mwongere okusubscribinga wala nnyo mwebalire ddala. Ze Everest Mukiibi muli banywanyi bange mbaagala nnyo. Kamala.